Gamboti abambira still have the fresh voice. Yes, nkuletedde omukulu. Fresh daddy. Yeah, man. Ogamboti amgana wange. Ali best mwana mbeera kigamba. Nkusanze naye kintu weewo. Si wabeera kale nga bw'olaba. Nkulaba oli ka juice loko down tekuyingidde. Mpola weewaawamuka akantu nga kano kakweweza obulamu. Kiria. Yes, abali ku BTM before 5 bagala kumanya. Lockdown nga ggwe Fresh daddy omuyimbi yali azze ekuyisize etya. Lockdown tebadde nnungi nnyo naye era nga omanyi mu mbeera ey'okunyigirizibwa era tugiyiseemu mpola nga bw'olaba. Weebeereramu. N'otetenkanya embeera. N'oyiyo obulamu ky'olina ekitono era n'okikekkereza okulaba era ng'oyita mu mbeera eno ya. Abayimbi abalala abakaaba kubanga process eno erina abayimbi bangi beenyigiriza. Gwe nga ggwe abakwegomba kati oba amagezi ki? Anti abayimbi amagezi genyinza obbawa beebereremu bayimbe naye nga balinayo ka bizinesi akayingiza kubanga nze tondabangako mu kusaba kawunga. Saakulaba. Awo wennyini njagala kumanya bizinesi ye ya saluuni yakomawa. Saluuni etambula naye nga bw'omanyi nti bizinesi osobola okyusaamu lokesoni nakyusaamu nenjiteeka Samuel awalala eri Nansana. Nagiza Nansana ate nze mbeera eno. Yes. Wali eyavaayo n'agamba nti gwe akusinga okuyimba omujjukira bulungi. Ogamba publicity. Naye talina waako oyo naawe. Yagamba gwe tolina kyoli ye muyimbi asinga gwe okuyimba. Oyo comedian yennyini naye nga si muyimbi. Mpaayo ku buyimba bwe nga bubiri nze nyina ennyimba nga 7 ngenda na mu alubamu namba. Alina ennyimba eziwera mmeka oyo bbiri aziweza kweri oyo. Ate nalwo lwa Gambolingi. Kyogamba ye Agambolinga? Agambolinga fera. Awo wennyini njagala kumanya Fresh daddy omukyala ye gyali. Maama w'abaana ye. Otegeeza oli yali akaayana ennyo mu kamera oba otegeeza? Omukyala ye nnoonya era kyova olaba nzize nga nyimiridde bwe nti nga bw'ondaba. Neetaaga omukyala yenna kasaba era ng'ali mu myaka kuva ku 3 okudda wansi. Oyagala 3 kudda wansi? 3 kudda wansi. Oli mu kunoonya nja kumulabirira bulungi nnyo kubanga amagye ago gaatuula dda we gali. Ate kye basinga okwagala ge magye okitegeera? Ate ng'ogayina amagye wegali amasaamusaamu agasobola omulabirira omulekera ekyebiri ekyakameza buli lunaku aba ayagala ki. Banaye Fresh daddy anoonya ate akameeza aweza ekyebiri sente yakolamu ate nawe omukyala zokola ki zonoonya myaka 3 okudda wansi. Analabire omwana alabire Fresh kid alabire n'abaana abalala. Bulungi nnyo kubanga abaana awaka bo mbeerawo n'abaana ndowooza era nga babiri tebayinza mweraliikiriza yenna yali eyo. Noonyereza enamba yange onkubire naye nga sigenda gisoma wano wabula gwe ginoonyereze bw'obanga oli serebu enamba erina okufunibwa baba agyagadde. Fresh daddy njagala kumanya music ono wamuteeka wakomawo ku music? Omuziki weguli nina n'akayimba akapyawo ke natadde naye mujja kalaba kajja batuukako kyemanyi mujja kumpita wano. Era tulina okuyita omuziki gwe tukyasukumira ddala totudde ennyimba gye ziri endala ngenda kola vidiyo tosobola kufuna mukisa Mukama n'akuyamba n'obuuminga mu ddakiika emu nga nze bwe nakikuba mu myezi ng'ebiri abalala bakubidde emyaka 10 byagaana. Kati gwe Mukama ayinza okuwa omukisa ng'ogwo n'oloberamu ate mb'ogenda zikiza siyinza kuzikiza. Nedda bulali nkubira ddala. So 2020 tusuubire music mwereere 2021 okyayimba. Music ono olowooza ojja mubala mu bbanga ki omubalira bbanga ki okubanga okyayimba? Endongo nja gikubira emyaka nga 7 awo. Myaka nga 7 okuva kati weeyongedde nga 7. Ngenda okuyingira awo mu 5 awo ngiwumuze ngenda ekola emirimu gyange emirala. Fresh daddy njala twogere ku bintu ebibeerawo mu music industry naddala mu bbanga ine ttono gyetuvuddeko emabega litukubye amabega. Bw'olaba ensonga eyaliwo eya Rocky Giant ne Butcherman ekikolwa kino nga ggwe okyogerako ki? Awo Butcherman newankubadde mulaasi naye yakola bubi kubanga nalaba akatambi awo nga yamukuba ku nkoona bw'ati yamunyooma nnyo kikolwa kya bukyamu nnyo era ndowooza Katonda tayinza kisanyukira ekintu kye yakola ekyokunyoomola Rocky Giant n'amukola bw'ati
oba naye yali anoonya starting ze kudda waggulu n'asalawo ayitire mu kkuba omuntu oyo naye nga yakola bubi. Byamuswaza byamulabisa Buchaman byakulabisa. Omugambye Buchaman byakola ki? Byakulabisa okukola empisa ng'ezo ya. Okay, Fresh Daddy nga nkusiibula. Siibula abatulaba ku BTM before 5. Yamani amanya Mutabazi Paulo, Fresh Daddy Uganda. Mwebale kutuwagira, mwebale wagira mutabani wange Fresh Kid, Lupaleria Foundation, Masa Schools wali eri, Pastor Bugembe. Mwena mwebale nnyo bye mutukoledde. Big up omuziki Fresh Daddy akyaleeta kye mulina okumanya. Yes, oyo abadde Mutabazi Paul Fresh Daddy nga atunyumizaamu ku mboozi ze lockdown emuisizira n'ebintu birala bingi bye twogeddeko wano ku BTM before 5. That's we love the fresh voice. I sign out.